Tukakasa nti abavunaanyizibwa ku nsonga eyo ebyo babirabye. Tugenze mu disitulikiti y'e Butaleja. Namutikwa w'enkuba eyafudde embi olunaku olw'eggulo ng'ono yabaddemu n'ekibuyaga w'amaanyi. Alese Namukadde wa myaka 18 nga mufu oluvannyuma lw'okutikkula akasolya k'ennyumba ye n'agibereza bbulooka ne zimukuba ekifuba ne kyabika bw'atyo n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Abantu 10 baasimatuse okufa mu nkuba eno so nga ate essomero lya primary eriri mu kitundu ekyo nalyo lyasigadde litikkuddwako amabaati. Namukadde ow'emyaka 18 awonye buli kizibu okutuuka ku myaka egyo afiiridde mu Namutikwa w'enkuba agweyeza ab'e Butaleja mu buvanjuba bw'eggwanga. Ab'oku kyalo Bukalu mu ggombolola y'e Nawanjufu bagamba nti yabaddemu okubwatuka okwaludde okuwulibwako n'ekikunta ng'atandise ku ssaawa 3 ez'ekiro. Embeera ewa Jjajja Kamba Elizabeth ya Kiyongobero nga mutabani we Juma bw'atunnyonnyodde nti ekisenge kya nnyina amabaati gaatikkuseeko enkuba n'ejerebeza amataffaali agaamukubya ekifuba. Ku ssaawa nga 3 kitundu ez'ekiro n'empewo nnyingi kati n'ejja ku nnyumba amabaati yagyeko kangambe amabaati ne gavwako n'ekifuba kati amataffaali agabadde gakwatiridde amabaati ge gagudde ne gakuba omuzeeyi n'agiraki n'afiirawo. Ebizimbe ku ssomero lya Nawanjufu obusolya ebutukkuddeko era abayizi aba P1 ne P2 basigadde beezinze nga bwe tubasangidde babadde bayimiridde mu bbanga. Omukulu w'essomero Juma Bumaali akyatendereza Katonda kuba enkuba eba kubasanga misana yandibaseemu omuntu era nga kati buli kirewe kikwata ng'abaana b'abandi babasiibula. Kati amabaati gonna ne gafuna okwonooneka atubadde tusaba gavumenti ne bakikwatako batuyambe kubanga abaana baffe bali kusomera weeru mu biti. Betaaga obuyeedi kuba yawihuye ebibiina yosi yapiwano ebimenyekamenyeka amabaati nigamenyekamenyeka ofiisi ebibiina by'abaana bibasomera mu P1 and P2 byonna nibifwa. Kale twetaaga gavumenti etuwe obuyambi kubanga tubulira ekyokola kubanga abaana kati saawa eno bali kusomera mu biti. The building which had the primary 1 class, the office, one of our offices, and then the primary 2 building. We were a bit lucky that it rained. It happened at night when the children were not at school. So we were unable to get any circumstance of either any deaths or any injuries around the school. In the due process, our learners are learning from outside, and we are now requesting for the relevant stakeholders to come and help us. Bo ab'omumaka 10 basimatuse nga bakasajja enkuba weetonnyedde babadde waka nga beetegeka okwebaka. Kansala Hamira Yunusu akiikirira Nawanjufu ku disitulikiti y'e Butaleja asuubizza okwogerezeganya n'abakulu bayambe abaakoseddwa. N'abaana 10 zabadde ssaawa nga 6 ssaawa 4 ez'ekiro ekuba n'ejja netukuba abaana bona ne bagwa ne bakola kibi. Nini haye na hihara ntuta ndiho hulya nge enyumba tandiho huyuguma nge nyumba tandiho huyuguma netengeta nga bana batandiho kubendulu mu nyumba mama nyumba egwa nyumba mabati gali hugwa nga ngondo mati mugume mutine muhisenge mugume mutine mweungihe ngalala. From the district, but I also call the government to come on board because as I talk right now, those people were seriously affected, the schools and among other things, among other places, among other houses. They don't even have where to stay. So I call upon the government to come on board so that they can rescue our people. Bikusakiddwa Makumbi Emmanuel, Kraso TV, Omunnyo.